goloza lwaki yali ankubira nga ngamba ku musajja wa Avapeace nga ngamba musimanyanga nze banaye Sugar simanyi kyakola naye nze omusajja sigenda muvaako era nange ebiseera nga ndi mukwano gwe ne mubuulirira because yali yakuba dda Avapeace akasa nemba nga ate nze nina omuze nze omuntu aba mukwano gwange gwatayagala mba simwagala era when I met Ava one on one namugamba sikulinaako buzibu kuba we've hosted her like numerous times ku radio nemugamba naye sikulinaako buzibu nali mpalanirako the person I thought was my friend kubanga nze yandaga nti oli muntu mubi nnyo gwamulwana gwaganye Jeff omuteeka mu ssente gwowaako Jeff kyovulaba ye tebamulabawo yeteze Jeff kiganye kuba Jeff kuba nze bineno oyo nanka yabingamba oyo Joe Iranda okiwulira ng'agamba nti Jeff takuteeka mu ssente naye woba ofunye omusajja akuteeka mu ssente then nga yakuyambako oteekako butesi linnya lye oyo omwala okumanyanga ayina empisa embi ageya n'abantu abamuyamba omukono ogumulisa gwe nnyini gwaluma